أمور الدنيا والدين ثم أصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم بزاء الله سبحانه وتعالى akyatuleseewo mbalamu kyengeramu ebyo ebinene, walillahi alhamdu walminna. Zizaako okusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sema kwekubiriza nammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala obwenyini bw'okumutya. فتلك وصية الله للأولين والآخرين. إبانغ لنا الله سبحانه وتعالى أجتلامله. أولا ندوسي في يولواليرو نغتتنا كجينغرام وموالم وفي شيخ صديق ناصر مبيرو حفظه الله تعالى ورعاه. سبحان الله مكومه يبدي واكل بكاكو إلانغا ولله الحمد والمنة. يقولوا يتوالا بغاني النية يبدي ياكوجا الدم الدرسيه نايه وبوتو سساوا زبدي زي عصر na nkubirako nantegeeza nti oba oliawo tajja kusobola kubeera nga abeerawo wansonga nti mugonvugonvumu ate wabaddeko ebimushagala min umuri ashakhsiya mu nsonga ze nga nabo byetaagisa okubiwa obudde nebibeera nga byebimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayisirizaamu n'atabeerawo, naye nga insha Allah subhanahu wa ta'ala wezitabeera mbeera zifaanaganako bwe zityo aba ajja kujja atugase insha Allah. era nga tusuubira biidhinillah olwokubiri olunajja insha Allah tujja kubeera naye. wa nas'alu Allah at-taysir والسداد والتوفيق. سبحان الله برينغا أتماليرا أترامو بوانغم بيونا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مدرسية في يولواليرو في هذه الليلة المباركة مشروع تلم سنقوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بالبيان والتوضيح. tujja genda maaso n'okunnyonnyola n'okutaggulula n'okutangaaza. bal sanaqumu birrudud au birrad. tujja kubeera nti twanukula muzimu ku shubaha ezaabo abayitibwa ab'obusiraamu obwa wakati nga bwe tuzze tutambula insha Allah subhanahu wa ta'ala mu kwanukula mu bimu ku ebyo Allah byatuwaddeko obusobozi ebireetewa baganda baffe abo abali mu kakundi mu kabondo akeeyita obusiraamu obwa wakati ekisaawe kya irimu, naye nga basaasaanya bubuze nga tetunnaba kuyingira mu shubuha ze twagala kwanukula ku baganda baffe biidhnihi tabaraka wa ta'ala. tukimanye nti okunnyonnyola mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwanukula
ebeera bireeteddwamu nga bulimba bubuze bid'a kiri mu ddiini. Mu kitabo ekiyitibwa arraddu ala sibki yagamba nti fa inna bayana alilmi waddin, fa inna bayana alilmi waddin, okunnyonnyola okutangaaza ku irimu Allah gy'avunaana abantu okutegeera. Fa inna bayana alilmi waddin, okunnyonnyola abantu irimu Allah gy'ababanja okutegeera, waddin n'obusiraamu bwennyini, inda al-ishtibaahi waltibaasi ala nnaasi, wakati mu kiseera ng'abantu ishtibaahi waltibaasi bambaziddwa, baleeteddwamu, basuuliddwamu, bambaziddwa ebibuzaabuza waddalaal n'obubuze oba bid'a, haddith wala haraj. Yagamba min afdal, kyekisinga ma ubida allaha azza wa jalla bihi, kyekisinga mu ebyo ebisinzibwa nabyo Allah. Amakulu okwanukula obulimba, okuzzaayo obubuze, okuzzaayo obuzuuzi, obeera buleeteddwa mu bantu nga bugenda baseseetula mu ddiini, naddala ku nzikiriza. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala omuddu akimuwaamu empeera, kubanga kyaba akola ibaada, kuba kusinza Allah. Lwaki? Anti eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nkenenule, teriimu bulimba. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagissa ku mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, na buli yenna agobera ombaka, ekyo kyalina okunnyonnyola, annyonnyola Allah kye yannyonnyola. Ensonga lwaki bannabbidaa bwe baleeta obulimba, bwe baleeta obubuze, bwe baleeta ebigezaako okubanga byonoona enzikiriza z'abantu, wateekeddwa okubeerayo abannyonnyola. Anti Allah yagamba walawla daf'u llahi nnasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard, singa tewavaayo bantu basobola kunnyonnyola ebyo Allah bye yannyonnyola, lafasadatil ard, obwonoonefu bwe buddako mu nsi. Awala Allah mu suratul hajj yagamba walawla daf'u llahi nnasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kathira. Imamu Shafi'i rahimahullah nagamba lawla almajabir la khatabati zanadiqu ala almanabir, singa tewavaayo bantu basobola kunnyonnyola Allah byayagala byatulagira n'omubaka alayhi salatu wassalam, la khatabati zanadiqu ala almanabir, abagenda oyimirira ku bituuti gye bujja, zanadiq be babuze. Kyova olaba Imamu Shafi'i yagamba wa min addiini kashfu sitri an kulli kaadhibin, wa min addiin kashfu sitr an kulli kaadhibin lawla rijalun mu'minun, lawla rijalun mu'minun lahudima diinillah min kulli janibin. Okugamba wa min addiini kashfu sitr, okujja ekifo ku maaso mu ddiini ya Allah kwabo bonna abalimba, ekyo kiri mu ddiini. Yagamba lawla rijalun mu'minun, watabeerawo basajja bakkiriza batya Allah, lahudimat, eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala egenda kwonoonebwa mu buli mbeera. Kati idhan naqumu bihadha al'amal, tuyimirira mu nsonga eno mu kwanukula ebyo Allah byatuwaddeko obusobozi, abantu basobole okuba nga bategeera nti obwo bubuze temubugoberera, wadde naam mubuwulidde naye siga mazima, newankubadde bagambazizza kino na kino. Ensonga lwaki al-Imaamu al-Awzaa'i rahimahullahu ta'ala
mu kitabo ekiyitibwa albida ekya alimamu waddah, imamu al-Awza'i rahimahullah yagamba nti idha jahara ahlu lbidai bibida'ihim, singa bannabida bafuna ettutumu ne bidaa zaabwe ne bafuna platforms kwe basomesereza ng'olwaliro bwe kiri mu nsi yaffe, ku mitimbagano bakutomeerayo ku TV gye bali, ku marediyo wa hakadha. Yagamba idha jahara ahlu lbidai bibidaihim, bannabida singa bafuna ettutumu ne bamanyikibwa, wakathurat da'watuhum wa du'atuhum ilaiha, abakoowola abantu ku bubuze ne bayinjiwala nga bangi. Naam, wakathurat da'watuhum, da'wa yaabwe neefuna nekwata abantu omubabiro, da'wa ey'obubuze n'abo abagiriko nga bakoowola abantu ku bubuze. Yagamba fanashru lilmi haya, ekibeera kisigalidde ku bantu kusaasanya irimu ntuufu. Fanashru lilmi haya, obulamu buli mu bantu kutuula wansi basome irimu entuufu. Walbalaagu an rasulillahi rahma, n'okubeera nti beekwata ku nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kyekigenda okubanga Allah abasaasira bawone obubuze, kubanga ma yu'samu bihi min kulli mulhidin, ekyo kyokka kyekibakuuma okuwona buli yenna agenda okujja n'obubuze asukka ensalosalo za Allah ne ku mateeka ge n'asalawo okusaasaanya obubuze. Ensonga lwaki al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yagamba almubtadi'una laysu min ad-du'ati ila Allah, bannabid'a tebali abo abakoowola abantu nga babakoowola okubazza eri Allah. Imam Ibn Qayyim yagamba almubtadi'un laysu min ad-du'ati ila Allah, tebakoowola abantu nga babatwala eri mazima. Ulaika yad'una ila an-nar, bakoowola abantu nga batwala mu muliro. Walaysu ala basira, era tebayina kumanya, tebayina bukenkufu mu ddiini ya Allah bannabid'a. Yagamba bal hum min ad-du'ati ash-shaytan, bal hum min ad-du'ati ash-shaytan, abazuula mu ddiini ya Allah abasaasaanya bid'a, abakoowola abantu ku bid'a, bakoowooze ba shaytan. Ibn Qayyim bwagamba wa min jundihi wa hizbihi, era bali mu kabondo n'akabinja ka shaytan. Yad'un, bakoowola ila ma yuskhitu allaha wa rasula, ekinakuwaza, bakoowola abantu ku ebyo ebisunguwaza Allah n'omubaka we. Amakulu bakoowola ebyo ebiri ekyennyume ku ekyo Allah jalla wa ala kye yakoolako abantu n'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Hakadha ahlul bid'a, bannabid'a we batyo we bali. Kati we tubaanukula tubeera tetulumba nga bo, la wabula tubeera tutaasa baddu kugwa mu bubuze bwabwe, nakuuma ddiini ya Allah ng'erina mabaadi, ebikolo byayo nga bisigaddewo nga tebinojjoddwa, tebimenyeddwawo. Hadith wala haraj. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, temukosebwa. La yadurrukum, temugeza ne mukosebwa ne mubuddiisibwa ne mubuzibwabuzibwa, man dalla, oyo yenna omubuze, idha ihtadaytum, oluvannyuma lw'okubeera nti mutegeezeddwa obuluŋŋamu. Allah kyava bagamba ila Allahi marji'ukum jami'a, mukimanye nti mwenna mugenda kudda eri Allah. Lwaki Allah ekyo kyatugamba? Bw'onadda eri Allah nga wawuzibwabuzibwa, wawuddiisibwa n'osisinkanira Allah ku bubuze, emitawaana gikwolekedde. Kubanga Allah kubanja kumusisinkanira ku buluŋŋamu,
Allah kubanja bulungamu. Bw'olina okutuusa eri Allah newakubadde waliwo du'atun ala abwaabi jahannam, abakoowola nga bali ku miryango gyamiro bakoowoola abantu, bakusisinkana wooli, bakusisinkana mizikiti, bakusisinkana ku ssimu, walillahi alhamdu walminna. Oyina kwegendereza, oyina kwegendereza, kubanga boonaabula nabo ewa Allah subhanahu wa ta'ala si nsonga egenda okukusonyisa, kubanga Allah yakuwa al-uqul au al-aql, Allah yakuwa amagezi agasobola okubanga gategeera an-naql, Allah byeyakussaako nombaka ne byassa ku mbaka alayhi salatu wassalam. Amagezi Allah ge yakuwa oyina gakozesa ku ekyo ekituufu Allah kye yakulagira oba kye yassa ku mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, so si kugobera bugoberezi la. Tuvola waffe mu Busiraamu tetugoberera fa, gwe tugoberera nga tetulondobye mu yombaka sallallahu alaihi wasallam n'abo be yali nabo n'abaabaddira mu bigere, kubanga abo Allah yabatukuza. Amma basigalidde la, tetubeera ku eyo taqlidul a'ma, engobeera y'ekizibe. Sheikh Gondi kyagamba tetuddamu gosinga Sheikh Gondi la, fe tetubeera mu ebyo. Sheikh Doktor yalaba embaawo mmeka gomwekana. Sheikh muntu si maasum, taliko lukomera nti la yukhti, takola nsobi. Mutonde asobola okugobeera obwagazi bw'omwoyo gwe n'alekawo ebyo Allah byannyonnyola mu bunnyonnyofu bwabyo. Kati okwanukula b'obusiraamu obwa wakati si mu mbeera nti tulumbanga bola kutaasa ddiini ya Allah, kubanga bwe tutataasa ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga n'obusobozi obusobola okukola kye tusobola mu bunafu bwaffe ng'okwogera Allah kituwaddeko obusobozi, Allah agenda tubuuza. Ensonga lwaki naqumu bihadha al-amal barakallahu fikum hatta nattadih, wakati mu kutangaza ala afkarihim al-haddama والعقائد الضالة المنحرفة, okutangaza ku nzikiriza ze baleeta envundu n'endowooza n'entegeera ezijjuddemu obuboofu n'obukendeevu ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda baffe abo ab'obusiraamu obwa wakati, muzimu ku mbeera zaabwe, akabinja akak'obusiraamu obwa wakati weekali wano newankubadde basomera Misiri. Baganda baffe abo ab'obusiraamu obwa wakati bali ku nzikiriza y'aba ashaira, basuufi abali ku nzikiriza y'aba ashaira. Tuli wamu? Mu nzikiriza z'abasuufi, mu nzikiriza z'abasuufi yunkiruna adhaba alqabr, bawakanya ebibonerezo by'omuntaana. Yunkiruna adhaba alqabr, mu nzikiriza yaabwe bagamba ebibonerezo by'omu kaburi tebiriyo. Baganda baffe ekyo bo kye balina, abawana abasuufi bawana e Uganda n'abali ewalala mu duniya y'owekitiibwa Allah, nti ebibonerezo by'omu kaburi tebiriyo. Awamu n'okubeera nga Qur'ani yalambika dda nti mu kaburi waliyo ebibonerezo. Mu suratu Ghafir Allah tugamba annaaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya, omuliro. Firaun, Allah yali ayogera ku Firaun na buli yenna abeera mu nkola za Firaun, nti webabeera mu kaburi annaaru yu'raduna alayha, baggulibwawo ebibonerezo by'omu jahannam mu kaburi ekiro n'emisana. Wa yawma alqiyamah, ate ne ku nkomerero Allah adkhilu ala firauna ashadda al'adhab, Allah agenda muwa ebisingako ebyo byabaddeko mu kaburi. Obwo bujulizi mu hadithi ya al-Bara ibn Azib wal hadithu fi sahihain, omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali ne basahaba Bara ibn Azib janyumizaamu, kunna fi jinazatin ma'a rasulillah
twalina ombaka nga tugenza okuziika muganda waffe wa huwa yulhad okuvira ddala mu ntandikwa nga bamuzinga ne tugenda we ne tutuuka we bagenda omuziika. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ombaka nayimirira nga basima lahdi nagamba a'udhu billahi min adhabi al-qabri thalathan wa fi riwaya marratayn. Wa hadha min as-sunnah okutunula we bagenda oziika muganda wo kiri mina sunna okusaba Allah kutaasa ebibonerezo byawo. Ombaka yakikolanga buli we yatuukanga bagenda oziika mu kaburi. Obwo bujulizi obulaga nti ebibonerezo mu kaburi gyebiri haqqan nga bw'okisoma mu ttahiyatu ng'ombaka atuyigiriza osabe Allah kutaasa bina a'udhu billahi min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهنا بجلس وبقول أنت في القبر عذاب مقبل من الزوابير حقا كتب قانا بفابو أبا صوفي هداهم الله أبو بسيام واكتي بقى ما تتوالي يوم من الزوابير مقبري وهذا ضلال أبو بوزي أبو وكان يزع الله نومبك عليه الصلاة والسلام tetujjabbala mulako nti bakaafuwadde bayinza kubanga butamanya bwe batawaanya kati biidhnihi tabaraka wa taala katubanyonyole oba oliawo liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Allah gwabiwadde bitegeera yenenyereze Allah byeyayogera mu butamanya. Allah gwatabiwadde bitegeera asigale ku bukaafu Allah atuuka omubonereza nga talina hujja titewawulirako kino na kino. Kati fa adhabu al-qabr ebibonerezo mu ntaana weebiri naye baganda baffe ekyo kyebateeka mu bantu nti mu kaburi tewali bibonerezo ne batakoma ku ekyo mu nzikiriza zaabwe envunda b'obusiraamu obwa wakati bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli wamu waali ali mu buli kifo bimaana yanfuuna uluwa Allah bamujja mu bwowaggulu bwe Allah subhanahu wa ta'ala ne gyali ne bamuteeka mu buli kifo oba mu ttooyi gyali la ishkaal oba mu bbaala gyali la ishkaal buli wamu waali Allah ne mu ssabo la ishkaal. Wa hadha dalal obwo bubuze wa kufurun bukaafu bwennyini bubuze kubanga ayatu weeziri mu Qur'an genda osome suratu tabaraka أو سورة الملك قال الله قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا مكر لزدلا أأمنتم أما كل مولي السيف كويا آلي وقولوا الله سبحانه وتعالى وهنا تقامت آلي مقولوا kijja man fi sama kitegeeza bi'ulu ali waggulu tekitegeeza mu kubanga fi okujja kwayo tekitegeeza nti ebiseera ebisinga ebeetegeeza mundala wala owejja ng'etegeeza waggulu. Kati ku Allah toyinza gamba nti Allah ali mu ggulu kubanga kiba kitegeeza bw'ogamba nti Allah ali mu ggulu n'otagamba nti Allah ali waggulu oba otegeeza Allah subhanahu wa ta'ala mutono ku ggulu eggulu lye lisinga Allah obunene ng'ate Allahu akbar Allah yasinga byonna. Ekyokubiri bategeeza Allah mwetaavu ku ggulu eryo weyita tasobola kubeerawo bwe kiri eyo aqida nfu nema. Kati Allah ali waggulu era obujulizi kye bulambika arrahmanu ala al-arsh Allah ali waggulu wannamulondo ye tali mu ggulu tali mu ggulu ali waggulu. Obujulizi mu hadithi ya Jariya walhadithu fi sahih ombaka alyokasisinkane Jariya eyali omuzaana aweereza mu maka agamu ombaka n'amubuuza alayhi salatu wassalam aina Allah aliriddawa fa asharat ila as-samaa omukyala n'asonga waggulu
ekyo kinawo wajjawo obujulizi bwenkunala ti Allah tali mu buli kifo ekyo eyo nzikiriza nfu. Mu riwaya omukyala n'agamba nti Allah ali waggulu nga yanukula ombaka we yali akola obuzaana gwe yali akolera ombaka alayhi salatu wassalam n'amugamba a'tiqha mute fa innaha mu'mina, oyo mukkiriza mute toddayo mukozesanga muzaana. Ashahid kiki twagaddemu nti Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu. Baganda baffe kyeboogera nti Allah ali buli wamu kifu, wallahi kifu nnyo. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, kigambo kinene okukikasuukira Allah ne bamwolekeza ekigambo ekigamba nti ali buli wamu. Era ne baagala balowoozesa abantu nti ekyo kyeboogera ge mazima gennyini, gayinza gatya okubeera amazima nga teriyo yali abakulembedde mu kutegeera ku kikwatagana ku bitende ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala mu ntegeera eyo. Bwe mubeera nga temwaniriza ayati na bujulizi buva ku mubaka bulaga nti Allah ali waggulu wabula Allah tali buli wamu, famadha ba'da alhaqqi illa ad-dalal, famadha ba'da alhaqqi illa ad-dalal. Bwe gabeera nga si mazima ge mwanyiriza, kikye muyinza okuba nga mwaniriza okujjako obubuze. Era oluvannyuma lw'amazima kyekirala kye muyinza okutegeeza abantu bwe bwanga si bubuze. Kati eyo aqida yaabwe, eyo enzikiriza yaabwe envundu, era ebyo babinywererako ddala ne babiyimirizaawo, era ne baweewa platform ku ma TV ge musiibako ge mumanyidde ddala agatwalibwa okubanga TV za busiraamu. Naye tugamba TV za basiraamu si za busiraamu, kubanga ziba kubanga TV za busiraamu zandibadde zisomesa busiraamu bukenenule. Naye TV za basiraamu kitegeeza ziba TV za basiraamu kyanga okuleetako abalabika obusiraamu, naye nga bebasomesa bubuze si busiraamu, si bwe buli obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Si ekyo kyokka, baganda baffe abo balina embeera gye bagendeera basomesa n'okuteeka mu bantu iyadhan billah eriwa ey'okulowoozesa abantu nti taata wombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam ne maama wombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam siba muliro, siba muliro. Bamujja namuleke kwogera ku taata wombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam bwe mutyo ne maama we, awamu n'okubeera ng'ombaka alayhi salatu wassalam yennyini mu hadithi bwe bamubuuza ng'omukyala azze waali n'amubuuza nti maama wange aliriddawa, taata wange aliriddawa, ombaka alayhi salatu wassalam n'amunnyonnyola n'amugamba taata wange n'owoba muliro, abi wa abuka fi nnar, abi wa abuki fi nnar, owange n'owoba muliro. Kakati bano abaganda baffe bo baagala kututegeeza nti be basinga okutegeera nusus, be basinga okutegeera ebigambo by'omubaka okusinga bali abamulaba, bo babitegeere nti ekyo kyali tekitegeeza ekyo. Subhanallah, nga obujulizi buli sarih, hadithi neeyolefu terimu kuweta makoona yadde. Wahadha dalal, bwewakanya hadithi y'omubaka ng'ogamba nti siba muli obwo bubuze, tebuyinza kuba bulungamu. Kati ekyo kyo bakiyimiirako era bakituuse mu bantu, naye nga balina hadafu, balina ekigenderwa lwaki bwe basinga okuteeka mu bantu ebifaanaganako ebiti, kubanga tebabo bakimanyidde ddala nti omuwalimu asomesa abantu aqiida entuufu n'enkola z'omubaka ye abyawula. Omuntu owa wansi si kyangu, kubanga yajja kuwuliranga oli kyasomye omubuze nti bujulizi era asomye Qur'an, akitwale, tebabulayo gwe bakwasa, tebakulimba nti obuze bubulayo gwe butomera, tekisoboka.
kullu hizbin bima ladayhim farihun. Shaitan tebula gwe kwasa ne banywanyi baayo. Kati ensonga lwaki ebifaanaganako ebityo bibeera birina okutegeezebwa abantu nti woba okiwulidde leka kitwala nti ekyogeddwa ekifaanaganako bekityo mazima. Si ekyo kyokka, baganda baffe abo bajaaza, yujiizun, bajaaza okuwasa abakaafu, yujiizuna zawaaji al-kuffar, bakkiriza boba ku nzikiriza yaabwe bakkiriza omusiraamu okuwasa omukaafu. Nga Allah agamba wala tankihu al-mushrikaati hatta yu'minna, tekabatana ne muwasa bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era bagamba nti abo bennyini ba ahlul kitaabi wano webali bebo bennyini abalokole, bo yentegera yaabo beba ahlul kitaabi mbo Allah bayakkiriza okuwasa ba ahlul kitaabi. Ababakuwa mu kanisa tewali obuzibu, genda omuwase. Subhanallah, kole ku da'wa mpola mpola abafo kale bwe mbanga mugamba ahlul kitab bakkirizibwa bagamba ahlul kitab bakkirizibwa okuwasibwa. Obwetaavu webuli mu dduniya mwe tuwangala, obwetaavu webuli ogenda mu kanisa ojjeyo omuwase, ajja mu busobozi bwo omuwase akubuze. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ku abo betulowooza nti balimu akalungi. Allah n'agamba ulaika, nze bemmanyika bawasizza abatali basiraamu abagatta ku Allah, bayitirivu nga tebabafunyeemu kalungi okuggyako abatono. Nga akhirul mataaf bakomekeredde bawukanye nga babigo ne beteŋŋana. Katumuwase inshallah, nja mukolako da'wa, mukolako da'wa, nja bimunnyonnyola bitegeere. Yandaze nti obusiraamu abaagala tabulinaako buzibu. N'atuuka ewaka ng'omwami akuba night prayer, azukka mu layiri ye, omukyala nga naye adda mu kasonda ng'ayita Yesu. Tuba tuli kuki? Mugotteka ogufaanaganako bwe gutyo. Kati ebyo baagala babiteeke mu bantu bireme okwogerebwako abadan, kuba kubuzaabuza bantu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ne mu ebyo baganda baffe bwe basinza okuteekako nnyo amaanyi kwe kubanga bawa bid'a ettutumu n'okuzifujjirira mu mbeera yonna. Gamba nga edduwa eza40, gamba nga amawuledi, gamba nga okuleeta talaqaini wa hakadha. Era bo balabira ddala nti eyo yeddiini. Era aboogera ku ebyo abasomesa ne balaga nti obusiraamu tetuyinayo kye bayita mawulid. Bagamba abo babuze, batamya abantu ddiini, bakyayisa abantu da'wa ey'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga balaga nti okuŋŋaana okusoma edduwa ez'ekikungo eza40, otegedde okukuŋŋaana ku mawuledi kuzibu ki? Naye nga kimanyikiddwa kizze kisomesebwa ebbanga lyonna nti abantu okuŋŋaana ne bakuŋŋaana ku mawuledi agombaka, hatha dalal, bubuze, bid'a. Kubanga tetuyinayo sahaba yenna yali akuŋŋaanye oba n'akuŋŋaanya banne 3 5 bakuze okuzaalibwa kw'omubaka, wabula ekikolokolo ekyo kyatandikibwa abashii'a mu ggwanga erya Misiri, era nga batandikawo ekikolokolo ekyo eky'okukuza amazaalibwa g'omubaka, nga baagala nakyo bakiteeke mu busiraamu oluvannyuma lw'okubeera nti ekikolokolo ky'abakaafe eky'okukuza amazaalibwa ga Yesu kyali kikutte. Nabo ne balaba naffe tufuneyo ekikolokolo kye tulimbika abasiraamu babeere nga bakimaliramu obudde bwabwe mu mbeera nga bagamba nti mu mbeera ey'okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye nga hatha dalal, bubuze.
okuŋŋaana mu dduwa eza40 dalal bubuze. Era olumbe mu busiraamu teruliyo kufurun, okufulumya olumbe okwaba olumbe tekiriyo, kubanga edduwa eya40 ebeerako olumbe ebeerako nedduwa. Wano basooka ne bagamba tulinayo edduwa, imaamu najja n'akola ebibye, then ne wasembayo okwabya olumbe, okufulumya olumbe, ne gwe bagenda okusumika olubugo bamuteeke ku busika bamukwase n'effumu abeereko ne byalombojja. Kiwulidde bwe gibanga emikolo egy'obushiriku gyabaddewo eggulo basembyayo na dduwa. Era kino kitegeere, ng'omusiraamu tebajja kugamba jangu kulumbye lwa jjajjaawo, bakuyita ku dduwa. Matayo gwe baagala okuyita gye bamugamba tuyinayo olumbe. Olwa mwami gundi gwe wali omanyi ku kyalo kyaffe, kubanga ye yajja kitegera, bona mugamba edduwa tabitegeere, edduwa bye biki. Naye olumbe ajja kubanga akitegedde bulungi, titeri yajja mu lumbe n'atanyeenya kalevu. Naye nga anna lakum hadha, bino byali bibaddewa mu ddiini ya Allah, ng'omubaka yabisomesaako, tebiinaawo. Nga ne shubuha olwaleero gye njagadde tutambulireko, barakallahu fikum. Mbadde nkulaga nti ab'obusiraamu obwa wakati da'wa yaabwe bagizimbirako ebyo, khususan naddala kulwanyisa kye bayita salafiya. Shubuha gye nayagadde olwaleero fi hadhihi layla, mu ddakiika ezisigaddeyo, kwe kubeera nti bagamba nti nno abo ab'obusiraamu obwa wakati mu shubuha ezimu ze bateeka mu bantu, bagamba nti abeeyita abasalafu batamisa abantu da'wa ey'omubaka alayhi salatu wassalaam, batamisa abantu da'wa ey'obusiraamu, bakyayisa abantu da'wa ey'obusiraamu, amakulu bakyayisa abantu abakoowoola abakola da'wa entuufu, ne bamenya ne bagamba ng'abazikiri kalenge, ng'abasoofi, ng'ab'enjiri, nga bo balaba nti abo abasatu n'ababafaanagana da'wa gye baliko ntuufu nnyo. Bano abasalafu abagezaako okubanga basomesa abantu da'wa ey'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalaam, n'okuvumirira obwo obumu ku bubinja bwe tukonyeeko, bagamba ekyo kye bakola bakola kibi nnyo, batamisa abantu da'wa entuufu eyaabo gye bakola. Amakulu kye bategeeza nti abazikiri kalenge bali ku da'wa ntuufu yeyo, da'wa yennyini ey'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Abasuufi abatamanyikiddwa okuggyako okuzikira n'okuzina, kubanga asuufiya, obusuufi buzimbirwa ala raqs, ku kuzina. Era obasanga mu mizikiti nga bagenda bakongojja we benyeenya, ne batuulako wansi ne benyeenya, kye bayita mbu balimu kuzikira. Era wakati mu kuzikira gye bakoma okwenyeenya bayiwa mazambi. Era bagamba benyumiriza mu ekyo nga besembesa mbu Imam Ahmad, omu ku bayizi ba Imam Ahmad ayitibwa al-Imamu Safarin, bamubuuza maadha taquluna fi sufiya, oyogera ki ku basuufi? Nabagamba aba basajja balungi boogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabagamba, ne bamugamba ya imam, owange gwe imam, innahum qawmun, bantu yarkusuna wa yatawajadun, bantu ababeera mu kuzina obuzinyi n'okwenyeenya n'okuzikira. Mu Imam Ahmad nabagamba da'uhum yafrahuna ma'a Allahi sa'a, obaleke basanyukeko ne Allah saawa. Kadhibun, wallahi kadhibun. Imam Ahmad tayinza kukyogera, kubanga mu ddiini ya Allah temuli kuzikira, temulimu kuzina. Abasuufi bye babeeramu ebyo, ne bateekako endongo zaabwe ne batandika okuzikira ne benyeenya, ngera bakimanyi mu kwenyeenya bayiwa amazambi. Esh hadha ayu ddiin hadha,
dini kyefaanagana ku bwetyo omubaka alayhi salaam gye yajja nayo ife bwetyo wefaanagana nga bemuzikira ne mutandika okwetolola muzikiti ne mwetolola nga bemwogera ku Allah nga muwejjawejja ng'embwa Allah babeerako shayatini zezibeera zibalinnye si imaani era batuuka ne bekkata ebigo oyo yekkasa ekigo oyo yennyini oyo mwoyo kati amulinnye oyo Allah amulinnyidde eddala oyo kaifu wallahi obusuufi bubi wallahi kubanga shaitaani ekuloosa nti ddala kati mwoyo akulinnye Allah mutegeera yaabwe n'ogweri nowesasabaga oyo ddala nga bwe yalowoozesa omu prime minister wa India mukama we seeka w'omusuufi namugamba bw'olya obusa bw'ente baraka oziyina zonna era omusangako sowaani ng'aliko busa bisikini obukyafu Allah bwe yagaana ye bw'alya mbu afune baraka ozijja mu bikyafu busuufi bw'obuyingiramu otuuka ng'olaba nti kyoliko yeddiini ngera olaba okuzikira tekirina buzibu kati bano bwe balwanirira ebyo bwe baagala bateeke mu bantu wesuulira wano ekitambaala kyo ne mutuula muhadara ne mutandika okwenyenya wahakadha ebyo oyo katemba mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kitegedde kati muzimu ku shubuha zaabwe naye nga byonna akasaale katebedde mu salafiya kati bino kona kubana abazikiri kalenge kubanga abazikiri nabo basuufi abazikiri bali ku nkola ya busuufi kyova olaba nabo obuleeso tebubava wano oba obukutu bubabeera wano mu kuvuunama bwe bavuunamako ekitambala tekibava ku mutwe bantu ba ubadu lqubur basinzi ba ntaana ezabaseeka baabwe abasuufi kati bano baganda baffe bagamba nti tulemesa abantu tukyayisa abantu da'awa entuufu okubaanukula da'awa y'omubaka alayhi salatu wassalam emira kuki emira ku mpagi ssatu oba ku bikolo bisatu da'awa salafiya da'awa Allah gye yawa omubaka n'abo bonna abaamukulembera da'watu tawhidi llahi azza wa jal da'wa ya tawhid da'wa ya kufaayo ku nzikiriza z'abantu butawummuka butajjaamu miwaatwa kubanga da'wa kasitaji aqida tawhid kasitajjamu emiwaatwa obuzibu bugguse obuzibu bugguse lwaki bano abazikiri kalenge babaleeta bano baganda bafe ab'osiramu oba wakati bali ku nzikiriza y'abashaira abasuufi kubanga bakimanyidde ddala balina ebibagatta n'abazikiri kubanga abazikiri kabingi akali mu bubingi obwabula katandikibwawo omusajja ayitibwa Muhammad Ilyas al-Kandahalawi bwe yakeera nga avunula aya eziri mu Qur'ani ezigogera ku jihad n'aziteeka ku kusiba omugugu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf fe kibiina ekyagibwayo tufulume eri abantu tubakoowoole era bakimanyi nti ayati ezogera alkhuruju fi sabilillah mbuzibalagira kufuluma kugenda mu muzikiti gwe bweyogere ku shura bamalewo ennaku 3-10 baddeyo era nga balabira ddala eyo ye da'wa entuufu wamaa dhalik si ntuufu kubanga bwe tutunuulya da'wa yaabwe ensibuka yaayo ekisooka bavunula aya mu ntegeera enfu aya tezogera ku kufuluma la nga Sheikh Salih bin Fawzani bwe bamubuuza maadha taquluna fi jamaati tabligh ahum ikhwanuna oyogera ki ku bazikiri kalenge bamusiba mugogo baganda baffe nagamba laiso ikhwanana si baganda baffe abo hum ahlu ddalal babuze si baganda baffe nabagamba wa khurujuhum laysa alkhuruju fi sabilillah okufuluma kwabo ogenda nga bazunga mu miziki si kufuluma genda mu kkubo lya Allah bal khuruju ila sabili shaitan
هكذا قال الشيخ صالح بن فوزان kufuluma kugenda mu sitaani musajja nga yakambuwala nnyo ate yakambuwala eddiini ya Allah teriimu kuwomereza kusiba pampa kugamba kituufu bw'oba obitegedde nti okusiba omugugu kiri haramu tofunamu mpeera lwaki ogusigalamu kati balina balwanirira balina okulwanirira obusuufi kubanga nawe baliko abantu babeere mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga baleetamu obubuze Allah taliyo Allah okuwasa bakafu mubawase okusinza entana tekirina buzibu olwansonga nti gwe ekigenderwa kyo oyagala oli atuuseeyo buzibu yentegeera y'abasuufi kubanga basinzi ba ntaana balungi teriyo musuufi mulungi okujjako ng'ekyakikola Makka Yaman balinayo markazi namba gye bayita Daru Mustafa waliwo ono omuzikiri kalenge gye yasomera ayitibwa Kibanga Ibrahim yesiba ekitambaala yasomerayo mu Daru Mustafa mubuuze mulungi era akkiririzaamu batandikawo embeera gye bayitira ddala gye balabira ddala eringa hijja waliwo kaburi eya nabiyullahi Hud mbu entana ya nabbi Hud alayhi salam bagendayo amalaalo ge ne bageetooloola ne bakolerayo ddala ng'ebikolebwa mu hijja Yaman bino byenjogerako waqi' bw'oba oyagala bifuna nsobola okuweereza akatambi enkulaga nga babikolera ddala nga bakulembeddwamu bakaŋŋaŋa bwabwe mu basuufi abalungi be bakwatako we bati ne beesiga baraka bazifune baraka ne babakomba ebigere era balabira ddala eyo yeddiini kati bwe baagala baleete mu bantu obubuzi obufaanaganako wee butyo abantu basinze entaana ng'okusinza entaana shirkun nga Allah akigaana hatta ne wabeera mulamu Allah yakugaana omuyitiramu ate omufu kubanga Allah agamba wayabuduuna min duni llahi ma la yanfa'uhum wala yadurruhum wayaquluuna haulai shufa'auna inda Allah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fi ssamawati wala fi l-ard lwaki musinza ebitali Allah lwaki mulekawo amakulu okusaba Allah nemuyitira mu bitonde obutonde Allah bye yatonda ekitasobola kukosa ekitasobola kubaako nekyekikugasa nogamba haulai shufa'auna inda Allah bano be bajja otweyimirira eri Allah batuwolereze Allah yababuuza qul bagambe Muhammad atunabbi'una Allah mwe muwa Allah ebyokukola mumwefudde mwe mugenda okuwa Allah byalina okukola atunabbi'una Allah bima la ya'lam olowooza Allah mwe mujja okumuwa bye mwagala akole nga Allah tamanyi mbu Allah tamanyi biri mu magulu 7 nansi Allah agamba subhana yayawukana subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ekyo kye bakola shirk samma Allahu dhalika shirk bushirku kati da'wa salafiyya da'wa entuufu bo gye bezzaako ne bagamba mbu batamisa abantu obusuufi obuzikiri kalenge enjiri da'wa salafiyya ebikolo byayo biri 3 nga Hamza agenda okwaziina mu bufunze ekisooka da'wa salafiyya eyimirira ku tawhid wal ikhlas wal mutaba'a kyekikolo ekisooka tawhid kowola abantu ku tawhid ne ikhlas okukola ng'osimisa Allah ate n'okugoberera omubaka ekikolo ekisooka kamala okwaziina tugende mu kikolo ekyokubiri
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أقول تقام أنت فالدعوة السلفية دعوة إياب السلف وهي دعوة الأنبياء والرسل. غاي الدعوة يا بابك الله بيتما أبالي ولو بيربيلون بك محمد عليه الصلاة والسلام دعوة توحيد الله، دعوة ميلك التوحيد وقولا بانتك التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول تتواتو ما ينمو لبربرير مبكا ينه إلا نوحي إلي وبكا بتوا مساكو آتوسي إريابو الله بياليامو تميمو أنه لا إله إلا أنا تبينك سين زمولا ينا وكجكاني الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. دعوة التوحيد والإخلاص والمتابعة. دعوة اشكول اتشوكي ملك التوحيد والإخلاص نكول اتشوكول انغا كسيميس الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين okusinza omuntu kwagenda okusinza nako Allah alina kusinza ng'anoonya Allah kukola atya? Kumusiima. Ibadatullahi kama arada, olina kusinza Allah nga bw'ayagala. Laisa ash-sha'nu an ta'buda Allah kama turid, kyogenda okukola nga kiyitibwa kusinza, toyina sinza Allah nga gwe bw'oyagala. Wa innama ash-sha'nu an ta'buda Allah kama yuridu huwa, olina kusinza Allah ye nga bw'ayagala, so si gwe nga bw'oyagala. Gwe okwagala ko tekuyina makulu. Okwagala kwa Allah bw'ayagala omusinze bw'olina omusinza, kubanga alladhi shara'a al-ghaya lam yansa al-wasila. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyalalikawo ekigenderwa n'ekiruubirirwa teyeerabira kuwa ntambula gy'ayagala otambule mu kumusinza. Walmutaba'a tuli ku kikola ekisooka mu da'wa salafiya. Bo gye bagamba da'wa eyaabwe eyaniriza abasuufi, eyaniriza abamurji'a, eyaniriza abakhawarij, eyaniriza abazikiri kalenge, eyaniriza abajahmiya, eyaniriza aba ahmadiya, eyaniriza abashi'a, nti bonna mubaleke basiraamu. Bino tugenda bittaanyamu, teriyo. Walmutaba'a kyokola kyonna nga kusinza olina okugoberera. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, bwemba mwagala Allah okubagala mugoberani. Mugobera muki? Mugobera muki? Mumugobera muki? Subhanallah. Mbaka mugobera muki? Waji? Mukusinza kyekisooka. Ombaka tumugobera mukusinza kyekisooka. Aqidatan. Wallahi ne bona atema empale ng'abazikiri, ekirevu ng'okiyina nga kijjula kukoona ku lubuto, naye ng'okyakkiriza nti entaana z'abamawulaana teziyina buzibu, kugenda n'ogituulako wali n'omuyitiramu mu bifo. Edduwa yange asobola ogituusaayo omenyekera bwereere. Gwe tolaba bamuziika ku muzikiti yakolera nnyo, ateeka okubanga kati alina ekyenjawulo eri Mungu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tetwabasinza okujjako nga twagala ensonga zaffe bazituuse butereevu eri Allah. Allah agamba mbaka wama anta bimusmi'in man fil qubur, tosobola kuwuliza ali mu ntaana. Ate mawulana waakole ki? Miskini nga naye tasobola kweyamba oba kwetaasa. Kati yo aqida nfu tesobola kwanirizibwa. Ekikola ekyokubiri luzumu as-sam'u wat-ta'a wa luzumu jamaa. Da'wa entuufu abantu gye balina okukola ebeeramu kye bayita as-sam'u wat-ta'a, okubeera abawulize ate abagonvu. Byajja mu hadithi ya Irbad bin Sariya ngombaka abagamba
wa in ta'ammara alaykum abdun habashi ne baba mukulembeddwa musajja nga ali awo mulaba wa wansi naye nga gwe mukakasa nti nno yasobola okubakulembera gwe mutaddeko gwe muweredde fa alaykum bisam'i wat-ta'a mubeere bawuliza ate baki kyova olaba obusiraamu nga sigaziye nnyo fe obusiraamu tetuyina mbeera y'aba khawariji kufuluma ku bakulembeze imaamu akoze atya imaamu engoye azirinnyeemu imaamu vaayo gwe tojja tukulembera tufune omulala gw'otagala fe tetubeera n'ebyo kyova olaba abasalafu ebbanga lyonna tebafuluma ku bakulembeze kaba bakole byenkana ki tebabafulumako nti bekalakase kubanga okwekalakasa almudaharat wattafjirat amru lgharbi wa amru lmunafiqin nsonga y'abannanfuusi eyazzibwa obujja abakaafu kyova olaba okwekalakasa kutandika ddi kutandikira ku bannanfuusi ku bukulembeze bwa Uthman ngombaka amaze omugamba inna allaha muqammisuka qamisan Allah agenda kukwambaza ekkanzu amakulu obukulembeze agenda kuwa obukulembeze fa idha arada almunafiquna an yakhla'a abannanfuusi bano ayagala ogikwambula tokkiriza bakikola ne batandika okwekalakasa ne bakuma ogutaaka mu bantu nti Uthman takola kino na kino na kino tumuggyeko ne basahaba balina okutegeera naye abannanfuusi ne bakwatagana n'abayudaaya abannanfuusi bali mu basiraamu ne bakwatagana n'abayudaaya paka we batta Uthman nga bakwataganye ne bakhawariji kyova abali ku manhaji ey'abasalafu okwekalakasa tebakubeeramu kaba bakole benkana bitya ne bagamba nti bayisiza ekiteeka omusiraamu takkirizibwa kuwasa bana tebibakwatako bagende nga bakutta ebipande nda tetukkiriza DBL tetukkiriza domestic relation biki tebabibeeramu oyo mutufuze bubi nnyo nedda tuganye tugenda kugenda ku makubo woko tuwaaka oyo katemba abasalafu tebamubeeramu kubanga obusiraamu bumugaana era si imaani kati goba wekalakasa noyokya n'ebipiira tuganye nedda mutufuze nnyo mulimba nammwe mujja tufiirako bufiisi oli ku bid'a bittifaaqi ulama bagamba omuntu yenna okwekalakasa almudahara bid'a kati oba oyagala kubeera munna bid'a genda toyina buzibu nga wowola okwekalakasa oyingirawo n'oluutinga n'okuluutinga toyina buzibu naye tetuyinza kwewuunya bwoba obiremedde mutuga oli munna bid'a kuba teri omusalafu abeeramu ebyo ebitatta n'eddiini nebiviirako emisayi gy'abantu okuyiika nebitakoma ku ekyo n'okunyagula emaali y'abantu dhulman mu bulyazi amaanyi yeyo gyoba otwala gyoluutinga egyo gyeminyago gy'obusiraamu gyebakulagira kati assamu watta'a ebbanga lyonna ekikola ekyokubiri babeera bawuliza ate bagonvu eri ababakulembera ne kano kakabagambe kababeere bakaafu ebbanga lyebamalanga bye babalagira si kujeemera Allah badde tukitegedde kyekyo emanhaji gyendiko ebbanga lyebamala ng'ababakulembera tebabalagidde kujeemera Allah bagonda nebagamba tetwetaaga kuddayo kulaba saawa emu ate atambula khalas ngodde ewaka kubanga balina salta tetwagala kuddayo kulaba atambula saawa ezo nedda tujja kutambula nino bebansasulira omuzigo bagenda kukukuba emiggo teyajja kujjayo waganye wefudde wakabi ate nga toyinawo kyosobola kukola kubanga bali Allah yabaazika obuyinza obusobola okutuusaako bonna kisobola bagonderwa ebbanga libamala mu ebyo byebalagira si kujeemera Allah okategedde todde noga nedda oba obitegeredde ku bikokojjo eyo manhaji السمع والطاعة ولزوم جماعة يعني جماعة المسلمين بابير بومو كتوفو منقات بولونج بابير بوشي
babeera ki kuki tugamba nti tugambe tubeere bumu bakulabe ne munnabbidaa nga muli ku kisowaani nedda ku kituufu ekiriko qala Allahu ta'ala qala ar-rasul sio bajja okulaba ng'olimu anti batugambe tubeere wa'tasimu bihablillahi jami'a fenna tuli ku la ilaha illallah sibe guli tutunula mu kibulemu tutunula makka salatu salimu al-fatiha yemu wa'tasimu fenna la ilaha illallah katisembera ne ku lujjuliro entegera teriyo mbatu kulembera kubanga ebbanga lyonna qadiman wa haditha abasalafa abatu kulembera tebayimirira ne bannabbidaa Fudail ibn Iyad buli we yalabanga munnabbidaa mu kkubo ng'aweeta ewalala tayagala musisinkana efe twaweweetane mu bugalo terera sheekhi ng'ekirebo kimasamasa munnabbidaa terera batukubemu mu kamera wano tembeera nabo tuyimira nabo ekikola ekyokusatu alhadhar wattahdhir min ahli albidai walbidaa okwewaza n'okwekesa biddaa n'abazikola kyekikola ekyokusatu ku da'wa ey'omubaka kyova olaba omubaka yagamba buli weyayimiranga ku kituuti buli lwajjuma oba buli omubaka weyayimirako mu basahaba wallahi talina we yaleka butabeewaza biddaa yabagamba nga iyakum wa muhdathati al-umur mwewala okuzuula mu ddiini fa inna kulla muhdathatin bid'a ate nga otaweweeta wallahi ibnu abbas yagamba ala sawtu ng'eddoboozi yeeyongerako wahmarrat ayna ng'amaaso gamyuka bwe yatukanga ku bid'a kikulaga ki ffe tuwaweweeta mugire hikima omubaka yali talina hikima alhadru wattahdhir min albidai wa ahli okwewaza abantu bidaa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah kakati botewaza abantu buzibe ensonga lwaki wano wetuyimirira wennyini okwanukula b'obusiraamu obwa wakati nga baleese bidaa mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ze baleeta ne batuuka okubanga balaba n'omukyala waddembe okusaazaamu ku basajja wallahi kuba tekirina buzibu mukyala atukulembera atukwatemu abasuufi kubbo kitono naye ng'omubaka yagamba idha wusida al-amr ila ghayri ahliha fantadhiri as-sa'a bwe munakyusa obuvunaanyizibwa ne mubawa abatali bannannyini enkomero yeeyo mu bubonero bwa qiyama kwe kubanga omukyala yakulembera abasajja baka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam wa asbaha an-nisaa qawwamuna ala ar-rijal abakyala be bamaanyi anti munnaayo omwenkanonkano womenizidde nga tewaliyo rijalu zidde menizidde yeriwa omukyala anti munnaaye be bannakazadde beggwanga barakallahu fikum atammwe aina arrujula basajja baliwa songa lwaki temukyali basajja newakubadde ta'fuuna alluha bilavumbiyina asbahtum kannisa newakubadde la tartaduuna alkhumar mubulako kuteekako nkaaya wadde temunaziteekako man arrajul fi bait ani musajja ewaka ani mulikotema mubuli mabega wa musajja alisaskeolo waliyo mukyala anna lakum hadha qawlu man kyani kyambusiramu byamuddin oba byammwe tandika okubanga muwa abakyala ebbeetu bakonabe mu duniya Allah subhanahu wa ta'ala mbaleke ila mata
kakati bano bwe baleeta shubhat oba shuba ezifaanaganako bwesyo nti omukyala waddembe okukulemberamu ku basajja waje tulaga edduniya Allah subhanahu wa ta'ala maadha naqulu lillah Allah tugenda mugamba tutya nga nebyo bikyaliwo waliwo ababiwa platform ekisembayo tumalirize darusi y'olwaleero wa hadha dalal ebifaanaganako ebityo byonna bubuze shaa man shaa akkirize agaane fama alaina illa albalagh ogwaffe gwakutuusa tayib ekisembayo bwe babeera nga da'wa bo balaba nti abafaanaganako we batyo abahmadiya bamurji'a abashi'a bakhawarij babazikiri kalenge baikhwanu lmuslimin hadith wala haraj tebalina buzibu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala abaffe eyo eddiini yaani yagisomesaako bwatyo etasosola eraga nti buli muntu waddembe okubeera waali ebbanga lyamalanga ye akyeraba nti musiraamu wadde alina byabojjerera nga byonoona n'enzikiriza ekyo tekimugjaako busiraamu ekyani yakisomesa bwatyo ensonga lwaki wano wentwalira omukisa otegeeza abantu oli omuntu yenna okugamba nti ana salafiyun oba ana athariyun ndi mbuufu oba ndi musalafu si aibu si kamogo kino nakinyonyola mu doroso zaffe ezanukulaba nezakulembera nga nsomesa ma maana salafiya obusalafu kyeki wahal yajuzu lintisaabu ila salafiya kikkirizibwa okweyita omusalafu Imam Ibn Taymiyyah yagamba naam la aib si kamogo ila man koyo yenna alladhi i'tazza ilay eyenyumiriza abeera proud okubeera nti musalafu wantisaabu ilay n'okweyita nti musalafu lianna madhhaba salafi haqqan lwansonga nti enkola ey'obusalafu yentuufu Allah gye yassa kakati okwongera okutagguliramu oli yandibadde agamba nga bwe tusoma mu suratul hajji tusisinkanamu Allah ng'agamba huwa sammakum almuslimin nakyo katukitemετeme omanyi oyinza okuleta shuba mukutte munyiga atolina byonyiga sheekhi ntegeerayo yennema ntegeerayo enki yennema weyita musiraamu weyita musiraamu ati fatu Allah yatuyita basiraamu kakatula kitweyita ekyo Allah kyeya naam barakallahu fikum aya weeri ekisooka kyetukubuuza ani yagitegeeranga ggwe ekyo kimu oyinza obutamutuwa eyategeeranga ggwe kuba ntegeerayo kwegeziwaza kulowooza nti naawe entegeera yeyina kagamba eyanirizibwa mu ddiini ya Allah ekyokubiri bwe tusoma mu ddiini yaffe tuyina be tukakasa ba imaamu abameka salaamu alaikum bino tubyanukule mu bangu waliwo imaamu abameka bana balina amadhahibu oba tebalina omuntu bwagamba nti ndi ku madhahabu ga imaamu Malik oba Shafi oba Ahmad ekyobusamu kiba kimuvuddeko wangi kiba kimuvuddeko kiba tekimuvuddeeko era ne bali nga we baali ku madhhabu ago tekyabajjaako okubanga nti imaamu Ahmad naye teyava ku nkola kubanga as-salafiyya madhhab uidu wa ukarrir as-salafiyya madhhab kyebayita obusalafu nkola methodology omuzungu bwakiyita nga Allah yagissa era omuntu ogamba nti ana salafiyun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yagamba ng'ayanukula abantu baleta shuba yogamba nti omuntu yandibadde agamba ana muslimun natagamba ana salafi yagamba bw'ogamba nti nno omuntu tateekeddwa gamba ana salafiyun yagamba oba otegeeza tewali bwetaavu bwagamba nti ndi musiraamu otya anti omuntu kyaba agambye okugamba nti ana salafiyo aba agamba ana muttabi'un lissalafi salih kyaba ategeeza kyekituufu nti nze ngobeera nkola y'abali
naam ala ma kana alai kwekyo kyonna kye baaliko min aqidatin wa ibadatin wa suluk ku nzikiriza yaabwe entuufu n'okusinza kwabwe kwe basinza Allah okutuufu n'enneeyisa. Sheikh Albani rahimahullah Allah musaasire yakitematema bulungi nga kiwooma n'agamba olwayo tukkiriza nti nno waliwo obubinja bw'ababuze obuli mu busiraamu nga Bahamadiya. Omuhamadiya omubuuza akugamba ki? Salaamu alaikum. Omuhamadiya omubuuza akugamba mbu ki? Akugamba nti musiraamu, tayinza kugamba nti Muhamadi. Bw'omubuuza nti owange oli ki? Akugamba nti ndi musiraamu. N'omubuuza nti oli ku nkola ki? Nakugamba ndi ku nkola ey'Obuhamadiya eya Imaamu Ahmadi Ghulaamu Mirza omushiriku. Okategedde gwakugamba ndi ku nkola yoyo. Omushiya bw'omubuuza nti oli muki? Takugamba nga konti ndi mukaafu, agamba ndi musiraamu. N'omubuuza oli ku madhhabu ki? Aga Ali. Aga Ali gwe nzikiririzaamu, tuli ba Ithna Ashariya, tuli ku madhhabu ago. Okategedde. Omusuufi bw'omubuuza ajja kugamba ndi musiraamu. Omusuufi ali ku nkola ey'obusuufi ey'aba Ash'ari. Okategedde oba obyawula. Kaakati omutawaana mugujjawa abange mmwe ba ahlul bid'a, omutawaana mugujjawa mu bantu okubanga yeeyise omusiraamu omusalafu oba n'agamba ana salafi. Temwagala twawule wakati wa bid'a, temwagala twawule wakati w'obubuze, temwagala twawule wakati w'obulimba bwammwe n'obubinja obw'ababuze omuli obw'Abahamadiya. Bosanga omukhariji omulungi, wallahi akulabanga gwe atali ku ddiini. Era bw'omubuuza akugamba ndi musiraamu omusalafu, si omukhariji yeeyita omusalafu. Naye nga munnabid'a, wallahi munnabid'a akugamba nze musalafu, mwe muli batalafu, muli ku ddiini musaana kujjako mitwe mmwe. Zayengera dda. Aga miskiini ndaba nnono jahla emutta eri murakkab. Naye nga kugamba ndi musiraamu ate omusalafu. Lwaki ekyakigamba? Kubanga ye yeraba yali ku nkola ya nabbi entuufu. Mumugenda mu kkooti, mugendayo mutya mu kkooti pale ziriko ttaanaapu, mwatagala dda mmwe. Mulya n'enkoko z'abakaafu n'ente bebazisala. Kati ate mweyita mbu muli ku ddiini, musaana mmwe kuttibwa mudde, temuyina njawulo n'abamatayo. Kati oyo naye alaba ng'ali ku busalafu, n'omubuuza obwo obusalafu we butyani eyabusomesa obwo. Kaakati wano wetwanukulira baganda baffe abaleeta shubuhati ey'okubuzaabuza n'okuwuddisa. Tewali bwetavu bwakweyita weeyita musiraamu, Allah ekyo kye yakuyita. Nedda. Omuntu bw'agamba nti ana salafi aba ategeeza, aba ateekeddwa okweyawula n'okuteekawo ensalosalo n'okwerula ensalo, kubanga weebuli obubinja obubuze nga nabo bwezza kwabo ababutandikawo ate nga bubinja bwababuze. Kati obwetavu weebuli okwawula wakati w'abo abali ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam enkenenule ku bubinja obwabo abo ababuze. Kubanga salafiya si kabinja, nga olaba abazikiri kalenge, nga olaba abakhawarij, nga olaba abamurji'a, nga olaba ilmaniya, nga olaba abasufiya, nga bolaba hadith wala haraj. Amma salafiya manhaj, obusalafu nkola wa madhhab, nkola Allah gye yassa eriko obujulizi okuva mu Qur'ani ne Sunna, ng'era Allah gibanja buli muddo okugibeerako. Kati oli idh qaal, singa agamba nti ana salafiyun, aba ategeeza ana muttabi'un lissalafi salih ala ma kana alayhi min aqidatin wa ibadatin wa sulukin. Makulu ngobeera balongoofu abaatukulembera ku nzikiriza yaabwe gye baaliko n'ensinza entuufu n'enneeyisa. Kubanga ekyo Allah kyatubanja nga Ibn Mas'ud bwe yagamba ittabi'u
wala tabtadi'u mugoberere temukola mutya temutandikawo byammwe faqad kufitum twabamalira mbuuza muli basalafu salamu alaikum ne kano kankabagambe okweyita omusalafu tekitegeeza nti weetukuzza wabula kyeweeyise Allah kyo yakitukuza wadde gwa kiriko osobola okubaamu obukendeevu eyo si nsonga kubanga eri mukendeevu Allah yakumanya naye Allah akubanja kiri okibeereko wadde olimu obukendeevu kubanga ekyo kyekikufuula omutonde obukendeevu bwo obumanye obuwoopa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova Ibn Taymiyyah yagamba omuntu ali ku nkola ey'abalongoofu abaatukulembera ng'alimu obwonoonefu yasinga munnabida alongoosa. Tekinsobyeko. Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba omuntu ali ku nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye ng'alimu obwonoonefu yasinga munnabida azula mu ddiini ya Allah. Mulowooza lwaki? Anti ono omwonoonefu asobola okumanya obwonoonefu bwe n'abwenenyereza Allah, ate munnabida shaitaani emulowoozesa nti awo woolibeerezaamu oli ku ibaada yennyini. Ensonga lwaki Sufyan yagamba nti ashaitaanu ahabbu, yagamba albid'a ahabbu ila ashaitaani min alma'siyah. Bid'a shaitaani ezaagala nnyo okusinga omuntu anywa sigala, okusinga omuntu abba, okusinga omuntu akuba zzaala, kubanga ali ku bid'a tasobola kwenenyereza. Qalla man yatuub, batona eyenenya ku bid'a ebbanga lyamaze mu mawulidi, batona abenenya ebbanga lyamaze ng'asoma kikutula nsingo, ebbanga lyamala ng'asoma arwah, batono nnyo abenenyeza Allah, batono nnyo abenenyereza Allah ebbanga libamalamu ebyo mu kuzikira nga bawongerera shayatini zaabwe mu ebyo bye balambika nti ddiini. A'udhu billahi min alkhudulan. Mu byawudde saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo, ateke mbawuliza ne tujjamu ebirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku mazima, atulaga amazima nga mazima, atuwogagobera, atulaga obulimba n'obuzuuzi n'obubuze nga bubuze, era atuwa okubwesamba. Tumusaba Allah jalla wa ala atunywereze ku busiraamu era abututtireko, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugatte n'abo abalongoosa olubereberye lwaffe. Mwegayira Allah jalla wa ala tubikkire ku duniya ne mu kaburi, era tubikkula olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubikkula abaddu ku yawma alqiyama. Mwegayira Allah tuyingize ejjana nga tatubonereza yadde okutubala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atufule ba mukisa, buli wonna we tugenda owangalira atuteeke mu abo abawuliza ne tujjamu ebirungi. Era musaba Allah ebbanga lyonna ebifuba byaffe abyanjuluze bibeere nga byaniriza amazima bwe gabeera nga gatuusiddwa ku ffe. Musaba Allah jalla wa ala atugabire halal, atwewaze haram, atugaziize ebyenfuna, atutereereze embeera zaffe zonna, atufuule ba mukisa buli wonna we tugenda owangalira. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongoosereze amaka gaffe, atulongoosereze abaana baffe, atufuule naffe balungi eri bakyala baffe ne bakyala baffe abatukuumire era batulongoosereze ebbanga lyonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abakulembeze nga balumira be bakulembera, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakake babeere nga abasaasizi kwabo be bakulembera, kubanga Allah musobozi ku buli kimu. Musaba Allah jalla wa ala teke mu abo abaanukulwa bwe tubeera nga tumusabye. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Ilahuna walhamdulillah.